Isita y'omulundi guno King Saha agikwatidde wa Honorable Muwanga Kivumbi eside eno leyengera munanga te Maulana Lane MP zake munange tutino eside eno atenga munange Fik Fameka wuno akakashiza munange eside eno laba engeri gye yekozemu ebintu bambita Jaminati era nga sinza ku Jaminati yugi ngenda kubeera nga ntandika wali nakatambya kabadde kagetinga viral wali ku mukutu munanga te ogwa Instagram mwana mwenzi munanga te King Saha eside eno era nga munange Easter y'omulundi guno agenze ko wali munanga te ewa Honorable muyite munanga te Muwanga Kivumbi era nga bagikwatidde eno kosane tiimu ye wali ya King's Love Empire muganda wange kibadde kiriya nnyo kosate munanga te omukulu MP zake kosate ne Rain and Maulana eside eno bibadde bitya munanga te wali mukatambi kansooke nkakuwe ate male nkomewoko awo ne mwana mwezi munanga te Fik Fameka amaloboozi gaffe wano fenna abatukire batuukira otunule mu nsonga eyo ogiguse mukama katonda ebintu byabaffe biguse byonna ebirungi byonna tubeere abantu ab'omugaso eri eggwanga lyaffe alhamdulillah amen omwami omumulabiranga ddala kuwano tuli kubanga Luganda kulya kubanga ge mubanga wa Buganda ng'otugemye enjala ebadde tukozeeko effujjo olunaku lulala ate olugero lugamba Obuganda kulya Obuganda kituufu era emmere neerumanja wagiriddejo yanemukamu enja Gambia akatindika watu ukamanyi ngani kulia wafaa nikushimba ile kulia alia pale mulana moja yokalo hadi abade bya kama kulia kuyizi sita dogo naji malawu bwekityo nno munanga te bwekitambudde eside eyo era nga bwenti bwenkyekinzeko ate ku mwana mulenzi munanga te King Saha kati abuka nkujjoko ate nkutegeezeko nti no mwana mulenzi munanga te Fik Fameka wuuno eside eno naye mwana mulenzi ono Fik Fameka bannange nze nabagamba nti no Fik Fameka ayambala kye bayita okwambala abadde yeesaza ebikumba wali gubadde muzigo omwereere ebifaananyi bino nno bibadde bikuta akati wali ku Instagram era ateddeyo ko wali abaddeyo kaawo munanga ate ne kakapake akaddugavu kabadde mu kala nzirugavu naye ng'okalengera kali sirias bitya wali ng'ashiirinze nako wali mwana mulenzi munanga te Fik Fameka kibadde kiriya nnyo era nga boogeza ku munanga te okulaba ku ebyo ebifaananyi era nga ku saidi emu update ate gye nina ku mwana mulenzi munanga te Fik Fameka era nga yavuddeyo ko wali n'atutegeeza n'atugamba nti nno agenda tuwa ennyimba 5 nga konsati ye nga tennaba kutuukawo ojjukira nti no konsati ye agitegese wali munanga te mu September era nga agambye nti agenda sooka atuuseyo kaawo ennyimba 5 mwana mulenzi munanga te Fik Fameka era nga bwe tumanyi ate actually ndowooza oba egenda kubeera album kubanga ndaba naye nga ngenda kubeera nga nnoonyerezako bulungi ndabe era nga nja kubanga nkuwa update munanga te ku mwana mulenzi munanga te Fik Fameka eside eyo naye nga bwatyo munanga te bwabadde atukakasa era nga ebifaananyi ebyo bitwedinze nnyo kye bayita ate wali munanga te okutwedinga ku mukutu ogwa Instagram abadde ayambadde kye bayita okwambala n'akozesa te munanga te photoshoot era nga boogezako okulaba ate gubadde muzigo omwereere pose zo oziraba bulungi muganda wange gwe alaba Jaminati yugi naye nga bwenti munanga te bwenkoze era nga bwenkyekizeeko ate ku mwana mulenzi munanga te Fik Fameka ngenda kusaba video gimpe like koza ate n'okusubscribe nga bobeera nga tunaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti